I know you insisted that you don't want to say anything, but allow me to allow you, to allow us to insist that at least you come and wave to them. It's just waving to the families with the microphone in your hand. Ladies and gentlemen, good afternoon. I did not plan to say anything today because I just came to stand in solidarity with the members of the National Unity Platform, especially the women who are here to pray for the deceased loved ones. I'll leverage this moment to appreciate the leadership of the National Unity Platform, of course under the able leadership of His Excellency the President, for continuing to celebrate this day, and which comes to remind us, Bekibiina kya National Unity Platform okusinga Pulezidenti waffe atusobozesezza okujaguza olunaku luno okusobola okujjukira abantu baffe abaatuvaako nga si mubweyagalira. Olunaku luno lutujjukizanga nti ffenna mu bye tukola tulwanenga nnyo obutalaba nga kintu nga kino nga kibaawo mu kiseera tetulina nga tukwasibwa obukulembeze. Njagala n'okwebaza ennyo engeri gye nfunye akakisa abantu bonna be nali ntuukiridde ne mutuwa ssente eziweerera abaana ab'abantu abalala. I'll say that in English because most of them don't live here. I want to appreciate Shifra. Shifra, come forward quickly. What did that she came? Shifra waffe Shifra bwenkola naye n'abalala bangi ate ng'akola under the leadership of the Secretary General. Shifra okwebaza okubeererawo abantu wandibanga tusabbulako tusobodde naye weebalebyo okumanya ani asinga okwetaaga ki. Taata nebanzisa akadde kompadde era njagala okwenkalejinga abazadde bonna abali eyo nga okimanyi nti omwana wo yakuvaako mu kiseera kino tuli naawe tusaba naawe tuyimiridde naawe era kubanga olina kyonna kyowulira nga weetaaga nga mutuufu totusobolanga tugira obukulembeze nabuga tunasobola okubira. Thank you very much. Acapella. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Thank you very much, comrades, ladies and gentlemen. It's a tough time, but we owe it to the Almighty God that we still have the confidence to communicate to each other. We always say it that Ugandans are lucky that we have a lot of humor, otherwise we would have gone into dangerous depression. First, I had and I want to speak to the family of Olivia. Nalabye senga wa Olivia ngali wano naye tonda olwa Olivia okumaliriza nga bamugonzeza ne bamukizisa byatagala kukiriza. Maama tulina okwetonda olwa Olivia. Olivia talina musango, Olivia mukwano gwaffe. Olivia yalwana, tumanyi omuzadde ina omuto naddala maama bawuliranga omwaka gumu 2 3 4 atalaba kulwana naye. Tumanyi embeera yayisibwamu, tutebereza ntebereze kuba ffenna tewali abadde mukomera myaka egyo mingi, so tetulumusalira musango ne banne bonna
nebagonza weewaawo waliwo abamu be bayinza okugonza ne babakozesa okusinziira ku levo esingakaawo. ne Olivia nayogerako naye nange ku ssimu yali yeetonda ne mugamba teweetonda embeera gy'olimu tugi understandinga. Nantegeeza nti baali babagamba nti ate okumala obbata ate bagenda batwala ekyankwanzi baba rehabilitating. Of course nansaba nkwatagane ne byasobola okukwatagana nabo out there era bono obwaka bwe batuusaako bamulwanirire ejjoogo n'okukakanyizibwa bye bamutuusaako bibeere nga bimala. Bwemala ekibonerezo kye kye bamukakako obukasi agenda alaba abaana be. So njagadde omanye maama ti Olivia we don't hold anything against her. Mu kiseera kye kimu njagala okwogera ne famire z'abaanaffe abakyagaanye, abantu nga Kalanzi, abantu nga Machete n'abalala bangi. Weewaawo bannaffe Olivia tetubasalira musango newankubadde era tugenda maaso nga tugamba baali basuulamu okubakkirizisa omusango gwanange omulala bwe gutyo, okubateekako ekirambo ekya terrorist n'okubononera ebiseera byabwe b'omumaaso. Naye baganda baffe abakyalemedde kutuyimirira nabo era tumanyi nti oluvannyuma lwa byonna bajja kuwangulwa kubanga tebalina musango. Nabi wano abaana b'abagenzi nenenyamira ne bafamire z'abantu abo babuzibwawo nenenyamira. Naye njagala kuno mukisa mutwale okwebaza famire ezo. Wabaddewo kaweefube mungi otuteeka akazita ako ku mitima era ng'omwana bw'agambye kuba kyekigambo ekijja mangu. Taata baamutta nagenza okumukwekalakaasa kwa Bobi Wine nga bamusibye. Famire zezimu funa obuzibu okubatunula mu maaso kubanga waliwo eyo burden gyemba nayo. Naye mwebale nnyo famire zonna okuandastandinga nti munnange si musango gwaffe abantu bamwe batemula, si ffe twabatemula, Museveni abatemula. Baana bange weewaawo bakadde bammwe, taata wammwe, bamama wammwe bamutta ng'alwanirira obulamu bwange n'eddembe lyange. Nga nange wensibiddwa nga ndwanirira ery'abalala bonna. Naye baana bange sinze natta bakitammwe, Museveni yatta kitammwe. Museveni yalagira abasajja be ne bagenda ne batemula abantu bammwe. Bano bonna be mulaba Museveni yabatta. Tebatuwa amannya, tebatubuulira nti bano Amini yabatta, bano Obote yabatta, tetubamanyi. Ne bano twabalabako. Era abasinga tumanyi bwe babattira. Tumanyi n'aba DPC abaali ba DPC ki, ba RPC ki abaali bakomandinga. N'abamu bamanyiddwa abaabakuba amasasi. Naye njagala okubalayirira nti olunaku lumu obwenkanya bujja kusaabirwa. Ladies and gentlemen, today, yet again, we're meeting to commemorate our comrades. It's been 4 years. On this very day, 4 years ago, a dark cloud covered our nation. More than 150 innocent unarmed citizens were mowed down, were massacred in cold blood. These people were, as you've noticed, fathers, sons, mothers, daughters, friends, comrades of various people that were killed. These people were killed just for coming out and exercising their constitutional right to protest against injustice. We lost friends and comrades, but these families here lost loved ones. They lost breadwinners. They lost an entire support system. Today we can only try to stand in the gap and mitigate. We can only try to represent, but we cannot fill that gap. But we know one day their families and the nation will acknowledge that their lives were not lost in vain. All this pain, all these tears, year in, year out, were caused
but just the greed of one man that is determined to keep power at all costs. He does not care what the nation has to lose. But again, we are also here to tell General Museveni that we shall not stop, that we are not going to give up, that we are going to fight on until the cause for which these people died is realized. We are never, ever, ever going to give up. We know